Mugamba mutya mwamwe abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Kati olunaku olwaleero nzize nammwe abaana abawala abakyala, nzize nammwe olunaku olwo mbayitedde eddagala ery'okuwoomesa. Mbayitedde eddagala ly'okuwoomesa wansi bulungi nnyo. Naddala mmwe abakyala abagamba nti nze owa mwami wange ngendayo bugenzi siri mufumbo, naye owa mwami wange ngendayo bugenzi nga ku weekend ng'okwo. Njagadde nammwe mbawe ku ddagala wamu nammwe abafumbo nammwe lijja kuba libakolera bulungi nnyo. Njagala weetegereze eddagala lino nga bwe lifaanana n'enkozesa yaalyo. Ogenda kuba ng'otawaaza litawaaze. Njagala ofune akantu nga kukolaba nga kalabika bulungi, tugenda kuyenga liyenge. Tumala oddiyenga lyakutawaaza ddungi nnyo, liwoomesa mu abakyala nga mukitegeera. Ligenda kuba likuwa ebbugumo wansi ate libenga obeere omukyala omuwoomu. Njagala ofune taddemu ke bayita kaamubiri. Bw'omala kuteekamu kaamubiri funa kayayaana, oyo ayitibwa kayayaana mulungi nnyo, muteekemu naye. Omala okufuna kayayaana ofune kanyeebwa mumutegeera, kanyeebwa naye muteekemu, kanyeebwa y'oyo naye njagala omuteekemu omwe tugenda obbiyengera. Ddagala ddungi nnyo ku nsonga y'okuwoomesa abakyala. Njagala mulyettanire. Oba omanyi tonaabangako ku ddagala wansi, beera ng'onaaba ku ddagala eryo, ddungi nnyo mu kuwoomesa. Kati bw'omala okuteekamu eddagala eryo njagala oteekemu amazzi mu kantu ako mw'ogenda oddiyengera. Otandike oddiyenga bulungi nnyo nga bw'olaba. Teekamu amazzi nga toteekamu mazzi mangi. Eddagala ly'olina, pima eddagala ly'olina obungi bwalyo, ge mazzi g'oteeka mu kantu k'ogenda okuyengeramu. Lirina kubeera kka, lijja kuba likola bulungi nga kka bulungi. Bwe kityo bwe kiri, liyenge bulungi. Bw'omala oddiyenga nga bw'olaba ng'oliyenze bulungi nnyo, kye nkusaba njagala ofune omubisi gw'enjuki bulungi nnyo. Funa omubisi gw'enjuki, omala ogufuna ofune n'akajiiko akatini. Funa akajiiko akatini nga bw'olaba. Bw'omala okufuna akajiiko akatini ako, tulyolamu akajiiko kamu ako mubisi gw'enjuki, ogwiwe mu ddagala eryo. Gwiwe mu ddagala eryo nga bw'olabye, iwamu omubisi gw'enjuki. Naye akajiiko akatini ako koolaba kuba oyiwamu, akajiiko akatini ennyo akasena sukaali kuba oteekamu. Singa obeera oyenze kikopo kimu eky'eddagala, teekamu akajiiko kamu, naye ng'opimira ku kajiiko ka sukaali akatini. Subira okitegedde bulungi nnyo. Kati bw'omala bulungi nnyo oddiyenga ng'otaddemu n'omubisi gw'enjuki, njagala ofune akasengejja n'akantu akalala olisengejje bulungi nnyo nga bw'olaba. Lisengejje nga bw'olaba. Bw'omala oddisengejja bulungi nnyo, lyetegereze olabe nti temuli bukyafu bulimu. Oliraba ndowooza nga bwe lifaanana. Lyetegereze bulungi nnyo olabe nti temugenze mu bukyafu. Awo ndi mukombako. Bw'omala oddiyenga bulungi n'olisengejja bulungi nga bw'oliraba, njagala obeere ng'olitawaaza. Litawaaze. Kati gwe agamba nti owa bba wange ngendayo bugenzi ku weekend, eddagala eryo likozese. Osobola okumanya nti owa mwami wange gendayo ku Sande, leero Lwakusatu. Ennaku zino zisigaddeyo ennaku 2-3, beera ng'otawaaza eddagala eryo. Ennaku nga 2-3 beera ng'otawaaza. Buli kanaku osobola okutawaaza emirundi gye 2 oba emirundi 3. Kisinziira bungi bw'eddagala bw'olina. Kigenda kuyamba bulungi. Ogenda kubeera mukyala muwoomu, ogenda kubeera mukyala alina ebbugumo wansi. Ekyo nkikubuulira ddungi nnyo. Eryo muwoomya supa nga bw'okiwulira, ligenda kuyamba gwe omwana omuwala. Fubako okulaba nga weerunga, obeera omukyala ow'enjawulo ku bakyala abalala. Ate gwe omufumbo naawe osobola okukikola bw'otyo. Osobola okukera ku makya n'olinaabako, ne mu ttuntu n'onaabako, ne wano ng'ogenda kubeera n'omwami wo. Osobola oddisembyayo ng'ogenda kuyingira obuliri n'omwami wo, naawe lijja kuba likolera bulungi nnyo 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 okubeera ng'owoomesa wansi eyo. Omwami we ajja kwewuunya, ajja kuwuliranga ebintu byo bya njawulo ku by'abakyala abalala, olw'ensonga nti eddagala eryo ddungi nnyo. Liwoomesa wansi, likyusa wansi, likyusiza ddala nno nnyo nnyo nnyo. Bwe kityo bwe kiri. Njagadde ndibalage mubeere nga mulikozesa, mugezeeko okubeera nga mwekyusakyusa. Bwe mukimanyi mu abaana abawala musaanidde okubeera nga muwoomesa wansi eyo nga mukolayo saaviisi ow'okuwoomesa. Kwegamba mbeere abakyala ab'enjawulo. Omwami we agenda okulyako awulire ng'oli wa njawulo ku mukyala omulala. Kijja kuba kirungi nnyo.
kambawe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza kyotatekedde ne nnyongera okunnyonnyola nkitegeera. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Nja kuba nkuddamu ky'onaaba ombuuziza ku vidiyo eyo ey'okuwoomesa. Bwe kityo bwe kiri, mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kye mbasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga vidiyo, mubeere bulungi, mweraba.